ebya pressure byo byeyongedde okubijja nga kati abantu bangi bavudde ne bawa endowooza zaabwe ku lwaki alina okusibwa era na ku lwaki talina kusibwa. Abalabe baffe abalungi aba NCK TV kansuubire nti mwasuze bulungi era musibye bulungi nga mbeebaza okulikinga n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno era nga tubasuubiza okubaweereza obulungi ne information eri verified era entuufu. Ku lunaku olwaleero Tamale Mirundi yavuddeyo naawe endowooza ye lwaki Pressure 24/7 ayina okusibwa era na lwaki talina kusibwa. Tamale Mirundi oyinza okwebuuza yaani? Njogerako no Tamale Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yaliko presidential advisor emyaka emabega era nga takyali yali akolera President Museveni mu State House ya Entebbe naye yakolayoko ebikolobero ebyamugobesa. Tamale Mirundi yamala n'alwalira nno ddala bubi n'akogga era twali tulowooza nti olumbe lugenda mutwala naye Mukama n'amuwonya. Kigambibwa nti yaweerwa obutwa era ebyobufuzi n'abisamba n'abizza ebbali naye mutabani woono Tamale Mirundi Junior ye alabika nti yamudidde mu bigere kubanga avuddeyo ensonda eziwera nga wabyuzze ku politics ku entertainment industry era nga yali mukwano gw'omugenzi Jjajja Ichuli eyatufaako omwaka oguwedde nga yakubwa amasasi. Okufa kwa Jjajja Ichuli kwakosa nnyo Tamale Mirundi Junior era n'agamba nti ye alekeddaawo okulumbagana abantu abanene kubanga Jjajja Ichuli yafa bubi mu mbeera embi nnyo ddala. Jjajja Ichuli yagenda okufa nga amaze okuwa ebirowoozo bye ku nsonga za airport ne minisita omugwe bali bakubye amasasi yavaayo n'ayogera nti kyali kimugwanira. So Tamale Mirundi kirabika kyamuwa ekyokuyiga. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'avumirirwa ekikolwa Jennifer Fuufiga kye yakoze ekyokusibisa mwana mulenzi Pressure 24/7. Pressure 24/7 aludde ng'alumba obwakabaka bwa Buganda n'alumba President Yoweri Museveni ng'abayisa mu kamwa era ng'abavuma ebigambo ebisongovu. President Museveni oba n'obwakabaka bwa Buganda tewali mwezi gavumenti ebbiri eyavuddeyo n'asibisa Pressure 24/7 nga Jennifer Fuufiga agambye nti Pressure akisusizza era ye yamusibisizza. Olwamaze omusibisa Buganda Kingdom yavuddeyo n'ewa ekiwandiiko n'ekifulumya nga kiraga nti nabo balina emisango egy'okuggula ku Pressure 24/7. Tamale Junior ono era avumirirwa ekikolwa kya Pressure 24/7 ekyokulumba abantu abanene n'ekyokuvuma naye yagamba nti Jennifer Fuufiga ye obuyinza abujjawa obw'okuvuma obw'okusibisa mwana mulenzi Pressure 24/7 nga naye avuma abantu bangi ate ne batamusibisa. Ye Jennifer Fuufiga yagamba nti amusibisizza kubanga first of all ge mukyala Muganda era nga bamuyita Nakagubi n'agamba nti akaabya kabaka amaziga ye ajjamu kaabya musaayi era n'agamba nti ye Kyovala yamusibisizza n'ensonga endala gye yawadde yagambye nti Pressure 24/7 ayinza atya okulumbagana President Yoweri Museveni ate nga ye advisor n'agamba nti neyo ensonga nnene lwaki yamusibisizza. Tamale Mirundi Junior emabegakaawo taata we naye yalumba obwakabaka bwa Buganda n'avuma Katikkiro era abantu bavuddeyo mu comment section yeno live Tamale Mirundi Junior gy'abadde akoze ku Facebook ne bamugamba gwe obuyinza obujjawa obw'okuwa view kweyo ensonga ate nga naawe taatawo yavumako kabaka oyinza otya okugamba nti Pressure 24/7 naye yakozeemu bubi okulumba kabaka ate nga naawe taatawo yalumba kabaka ne batamusiba. Era Tamale Mirundi Junior yagambye nti ye amanyi ensonga lwaki kabaka n'obwakabaka tebasibisa Pressure 24/7 oba nti amanyi ensonga lwaki bose be basooka okumulopa ku poliisi n'agamba nti ye akimanyi nti kabaka muntu mukulu muntu munene era tebamukomparinga na muntu yenna. Kyova olaba aba Buganda oba abalangira n'abambejja tebavaayo kuvumirira kikolwa kino kubanga kabaka oyogera otya kabaka in the same statement n'oyogerako Pressure 24/7 n'agamba nti maybe yeyo ensonga lwaki. Era Tamale Mirundi Junior yagambye nti Jennifer Fuufiga alina omutima omubi ddala omutima gwe si mulungi kubanga ye agamba olaba President Yoweri Museveni yavaayo n'asonyiwa Koni n'azimbira ne maama wa Koni ennyumba nga Koni yagenda natta abantu mu
mu mambuka ga Uganda eggulu n'abatemako emikono n'abatemako amagulu n'abasalako olulimi n'abakola ebintu ebibi bingi naye era Pulezidenti Yoweri Museveni n'avaayo n'amusonyiwa. Kati ye agamba Jennifer Fofiga yeeyita ki ye atasonyiwa? Yeefudde ki nga asiibasibisa abaana b'oku TikTok, yasibako Sefuko n'asibisaako 10 ng'agamba nti bavuma abantu abakulu bakozesa bubi amatimbagano oba giyite computer misuse. Naye ye Tamale mirundi agamba nti Fofiga naye akisussizza nnyo. Akisussizza nnyo. Alinyiridde eddembe ly'abantu, tewakyali freedom of speech lwa mukyalo ono nti agenda asibisa abantu bangi. Era nga guno omwaka waliwo ne blog omulala gwe bayita Chibedi Cox gwe baasiba era nga kati ali luzira lwa computer misuse. Etteeka teryayisibwa naye ng'abantu basibisa kati abantu ali luzira era bagamba nti pressure era ekibadde kimukozesa ebyo byonna anoonya asylum era mu script ya pressure okumusiba kimukolera ndowooza era bulijjo kyabuzaako abamanyi ebintu bya asylum kasita bakusiba osobola okufuna asylum mangu. Waliwo omukyala eyuke bamuyita Patricia yabadde awa pressure sente ngera yamubalira ebintu bya asylum. So pressure ina visa ya UK already. Era mu nnaku zino pressure abadde agenda UK kufuna asylum. Naye ng'ebibula mu script ye kyobola abadde avuma nnyo President Museveni. Pressure asooka n'avuma President Museveni ng'alowooza abawagizi ba Museveni banaamusiba. N'alabanga bw'avuma President Museveni tebamusibye. N'avuma Ssaabasajja Kabaka. Kati awo pressure ekyomusiba kimukolera kuba anoonya asylum. Era abadde agenda kutuukira wa mukyala bamuyita Patricia abeera yuka awo. Naye nga pressure si mulalu, talina mizimu, akayagako mwekali njaga yabadde agikozesa. Naye nga pressure yafuna visa ya UK ayagala asylum. Ebisiyaga ennaku zino tebikyalimu nnyo asylum. Abazungu baategeera abaddugavu mu balimba okuvoola abantu kyo kikyamu era tukivumirira. Ekintu pressure kyeyakola kikyamu era teryakiwagira. Ne bwe yandibadde teyawemula kabaka, ne bwe yandibadde yawemula omuntu yenna, it's bad. It's really bad. It's really bad. Kintu kikyamu nnyo. Naye kirungi baamukutte. Kitegedde. Kati bano bafuulu figa beeyingiza mu musango gwe bataliimu. Kwa pressure yavuma kabaka wa Buganda, teyavuma ku fuulu figa. That's the problem I have with those people. Baagala nnyo okweyingiza mu bintu bye bataliimu. Balooya ba Buganda baliwa. Katikkiro aliwa. Wandisuubidde nti abandi badde bakwata pressure yandibadde Buganda. Buganda erina bannamateeka baayo. Erina Attorney General Mpanga. Ne Buganda yasirika. Baminisita ba Kabaka baliwa. Be bakutte pressure. Buganda yasirika. Kubanga bali batuufu okusirika. Pressure tali kuleveemu na Buganda. Fact mwenna abadebatinga pressure ne Kabaka. How can you put pressure ne Kabaka mu statement yemu? Kiswaza Buganda. To abasirika. Abatamivu webewe mulira mu bbaala. Bye bewe mudde tebabireeta mu bategeevu. Kati how do you expect the whole of Buganda kingdom mbweje eguleko pressure emisango baba betadde kuleveemu naye? That's why they were quiet. Kati abalangira baliwa.
abaana ba kabaka abalangira baliwo kuba awandisubidde be bandiguddeko